walako tulengera wala kakati njagala okuwa ebintu ebiri okumpimpi atambudde amawanga ameka omuntu omanyi n'okutambula nakyo abantu bakirabe nga achievement okutambula omuyimbi n'atambula mu ggwanga lino kubanga abayina byalabi ate abayimbi bwe balaba baleeta bakoppa kakati nno ffe abamu tusooka ne tutunuulira ebintu ebyo nga tinaba kutunulira kubanga talent teyina lulimi naye waabanga asobodde okutunda olulimi lwe mu mawanga agasukka 5 ali mu 7 n'okusoba sinamala kati sigamanyi mpulira buwulizi gundi yagenze egindi ate nga kituufu kwegamba ze mmanyi nti mu ebyo ateekwa okuba nga alina gyagenda okutuyamba kinene nnyo nze ndi muntu wampaka nnyo abammanyi bammanyi ndi muntu wampaka nnyo atamala gekkiriranya ku kintu naye nze mmanya nti kati ono bw'atukutteko alina gy'atutwala alina wayinza degrade gy'atugenda tuwanikako kati byebyo nze bye ndowooza naye abamulwanyisa bye birimu mu nsi kwegamba oba tebaagala abe naye ffe ate bannannyini kyo twagala abe wangi ku myaka kuki zikulayira naye newabaawo enkiiko ezitukutte omukulembeze ate nga ffe tetwagala nnyo kukola kintu kyonna kiri vaito bwekityo nga taliiwo kati embeera lwaki tulinze ne batugamba tugenda kulayira lukamu era twebagayiridde nnyo abamawulire mutusonyiwe mu ekyo kitasobodde kutuuka mu ssaawa zammwe nga tubudde nammwe muli committed eri egundi endala kigenda kutuyamba nnyo kubanga ti abayimbi nga bw'obalabyawo bonna abasinga balina obukugu be bannannyini kintu kwegamba bali prominent so tebagwira kigwire bakibuddemu ekintu kakati embeera lwaki tuwulira nti tugenda kuba nga tulina bwetugenda eddaala litugenda okulinnyako eddala ab'ekampala bwe baba nga bebazze eno ntandikwa butandikwa yakyo tubadde era tuva wano kati tuva wano enkya okuva enkya senga onoba otutwalidde okutulabako oba okutunoonyerezaako ojja kulaba nti nno buli wamu tulinawo abantu kubanga tewaliiwo wakadongokamu okuggyako nga olinako kikyamu n'olaba abayimbi abo bonna nga we bali bonna buli muntu waalinnya buli muntu alina kyakola buli muntu alina ennyimba nnyingi so si wa kigambo kimu kakati webakugamba nti gundi yagenda okukulembera gyogenda okuddukira kyetaaga muntu nze siyinza kubanga nnoonya ssente ate nenzirukira waatalina nga nnoonyayo ssente olwoozi noonyayo oti kati kyova olaba nti tunoonya abo ate era tugenda kubanoonya bonna abo abayimbi abato abakulu abali eyo mu mbeera endala waliwo n'abalala benasinkanye Busoga banabadde sayidi yekaliro eggulo wonna ngenda kati nja kugenda sinkanayo abantu kuba nja kutambula mu bitundu bitali byonna ennyabo embeera wabiwulira dda byamabanja obiwulira byonna biri awo byatusiba akatu ate najja nendwala emyaka ndowooza gibadde 3 miramba kale byebyo ebitumalako eddembe kale naawe mu mbeera ezo tulina okuvaayo twogere ekituufu okusinga okubeera ebintu ne bitunyigira awo era mbabuuzizza waliwo kyembuuza neŋŋamba konze mumbuulire y'abayimbi mu Uganda abafudde nga bali successful abakozi ddala bakadonkamu yene wono kale kankugambe bonna gwe mbuuliraayo muyimbi ki yafa noga nti ono mubadde mwesimisa abadde bulungi teri kakati tulina okusala amagezi ne gavumenti erina okutuyamba tulabe engeri gye tuyinza okuva mu mbeera eno nga tuwanjagira corporate tuwanjagira enkola gye tusobola
senga omuntu abadde takola ng'afunye ekizibu kati yakomawo obukomi obulamu bwe ne busirika busirisi. Kati bwetubanga tulina kye tulwanirira gavumenti yetuyambe naffe twagala tubenga abantu abalala twesimise obulamu bwaffe twesimise abantu betulina naye si kugamba nti kakati omwana wo woweerera ennyo nga Katonda akuyambye n'atuuka mu S6 abanga akoze university be bayimbi owulidde okuggyako abatono nnyo anti ate era kirala kyenjagala mumanye nti abayimbi senga nkuga nti abayimbi bameka abali obulungi gwe nompa abayimbi 3 ku 100 kate gwe nokirowooza waliwo twayinga tukyasoma nga batugamba approximately kati oba ogibala otya eyo si zero. Kale nno embeera eyo bwetyo bweri naye nga tumanyi nti nno kasita ffe twakwataganye bannannyini kyo kasita twakwataganye awo manyi nti buli kimu kigenda kutereera. Stable Smart Pro Uganda Limited tulongoosa ebizimbe ebya buli kika offices compound. Tusazeewo kulwanyisa bucaafu mayumba gamwe banakyewa tuze kuweereza eggwanga wowangaalira obuyonjo kikulu nnyo tetuli wala nnyo tuli wano Kisenyi tu mu kibuga. Tunyigire ku 0752477700 oba ku 0758871023. Obuyonjo kikulu nnyo tujja kubagogola